nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyomunyo live okyali mulabi mulungi. Ku ssettendekero wano Makerere University asinga obukadde mu ggwanga abayizi banenengana nga biwuka. Ensonga eva ku kubateeka ku kusoma okugenda okuba ku mitimbagano eja intaneti. Abayizi abamu ne bakukkuluma nga bagamba nti okusoma okumu kuyinza okwetaaga obwoleke n'okulala nga kwetaaga okutuula mu bibiina balabire ddala engeri gye bayinza okuyigamu. Kino bagamba nti ebimu biyinza okubalemesa ne batakola bulungi kye bagenda kusoma. Abayizi ku ssettendekero wa Makerere batandise okwerumaaluma ng'entabo evudde ku kiragiro ky'okusomera ku mitimbagano nga bagamba amasomo agamu gabeetaagisa okuba mu bibiina. Joseph Tumusiime akulembeddemu banne agamba nti abasawo ne bamakanika ebisinga ebibasomesebwa byetaagisa bukugu. Online education eyo twagigezaako semester eyaggwa naye teyagenda bulungi nti omukutu university gwe yatuteera gwe bayita muwere wetukozesa okusoma buliso bwe tubaako abayizi nga tuli bangi. N'ekirala semester eyaggwa nga tekuli reading materials tuyamba ffe ng'abayizi okusoma. So balekera abamu ne batandika okukozesa Zoom meeting oba Zoom classes nga tetukozesa okusoma ate nga zitwala data waffe mungi ate nga ku ekyo tusasula functional fees y'omu ne tuition y'omu. Tumusiime era yeemulugunya ku bisale bye basasula nga ze baagala bababuulire kye zikola. Zoom class eyinza otwala essaawa emu ejja twalanga GBM ey'$10,000 ate nga wantu tujja Makerere tusasula functional fees nga mucoveringbwamu ne internet. Kati ate gogamba togenda na kusala ku functional fees osigale nga okyalemera ku kya online classes ife nga ffe tubaliridde twogera ku baana abali nga si Kampala. Kati bano baagala bavunaanyizibwa okukyusa mu nkola eno ey'okusomera ku mitimbagano badde mu bibiina. University esooka eveeyo eberekiri about the online education either bagigirawo ddala oba they have to make a change mu system eyo bagi advancing. If they are not ready to advance bagigirawo ddala. N'ekirala functional fees aba insisting and tugenda kubeera kusoma online they should cut functional fees. Siraba lwaki nsasula ezo zonna sente za functional fees ate nga siri utilizing resources zennyini zemansasulidde. Ekirala tulina abaana basula mu ziholo zaabwe. Holo eyo bagisasula okuzisulamu emyezi 4 gy'alina okumala ku semester. Alina osasula $30,000 buli mwana. Essaawa zino omugamba agenda kusomera online naye ezo sente tozigyeewo. Ogenda kusigala omugamba asasule $30,000 naye nga holo ye oba lumu ye gyagenda osulamu gy'alina osasulira sente ezo agenda gisulamu omwezi gumu. Uwessa Burhani agamba bagezezzaako okuwandiikira bekikwatako wabula tebannabaddamu. Tukozesa peaceful means mu ngeri yonna naye tetwandyagadde kukozesa olulimi lwe bategeera ennyo mu lumanyi. Tetwandyagadde kukozesa olulimi lwe ffe tulowooza nti ffe tusomyeko tuli ba Alex be Uganda tetwagala kukozesa the language that you all understand. So ffe nga ffe bazadde baffe baavu temubafuddeeko, temufudde ku baana balina zi smartphone, temufudde ku baana balina zi laptop, temufudde ku baana basobola data buli lunaku. Ezi system zammwe enfuze mukozesa ezaamuwere n'endala. Banayi muveeyo musitukiremu oba si kyo tugenda kukozesa olulimi lwe mutegeera. Last year I was affected because I was in the village and my network was so slow, it was so poor. I used to miss some courseworks like some assignments, so just look, I even feel I have retakes in some course units. So like online learning is not favoring most of us. We are here appealing to the government to at least allow students to go back to the university. Rita Namisango omwogezi w'ettendekero ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bano bwe baba nga batuufu bawandiikira omumyuka wakulira ssettendekero ono Professor Barnabas Nawangwe baakubaddamu. The best person since they are claiming they wrote to Professor Nawangwe. Then the best because he's the vice chancellor. So then that means that is the best person who should put an appointment. Byawandru Bone, Kurasot TV, Omunyo.